Okay. So okwewanisa kwagenze bulungi essaawa efuuse essaawa mu njeru kubanga eringa weevu kati eringa weevu abantu bonna abatali bambanifu mu byava mu kamyufu bonna beeyiye ku ssaawa ye y'amazima. Okay. Ssaawa efuuse essaawa mu maaso eyo nja kukubuulira programu yange nga bwegenda tujja kukyogera njagala okukolera abantu bange ab'enjeru byenkozeeko ne byensuubira okukola era lwaki abantu b'enjeru wakubye ku laale esooka twakubye laale eyasooka yabadde mu njeru yabadde mu Wakisi ebuloba ku kyalo kyange naye nga ne Honorable Minister Diana Mutasingwa yakubye laale ennene ekiryowa nampita okubeera special guest we era nagenzeeyo nange nembeera special guest we andise okulaba we mugenda naye kale namwase day one yakutambulira etya nomination neyanziza ino Mr. Grace nomination yange byali birungi byatambula mu mirembe okusinzira nti twakola pre-registration twaja okuida this last day nga ebintu ebisinga bili successful era lwakuba nti nafunamuko obuzibu akabonero kange kali kantebe wena bakaliyawo zena najo okutuuka nga bakalirewo aye tikyana kuwaza ino kubanga ndike nafuna nabona nga kabiri spiritual and physical kabonero kalungi ino aka naikonto kubanga physically naikonto omuzungu akoba ati water is life. Okay. And spiritually nabona nga okusunda ndija kusunda birungi byerere mu moyo ni mubiri kubanga ndija kusunda engude ennungi nsunde amadwaliro amalungi nsunde ebirungi bingi mu constituency ife eya Bugabula North kale kwegamba na gulumize Katonda eyekiriza nintwala akabonera akalungi nga ye Katonda bwe yateekateeka aye nga nomination dange daja bulungi era nebaza abantu abaliwo kubanga vibe yali yamaani ino abantu bandaga omukwano nabonera langa kuluno ezira kindi okutoola ku omukyalo omulala namwasane tiyenka bwe tuli kujja naye neyanzize kale se omwami Siko nga iwe owa ecological party okobya akabonero microphone jogemye de wanu yakutambulira wesimbawo but you can tell us the experience this time around. Aze amazima gali nti kyafunye mu buzibu kuba n'ekintu kyo kyobeera okola kubanga bino bizibu bali kubitamu nabibitamu ku lwasooka kyova bona nseka ino ng'omuntu ali kubonabona n'akabonero aye ng'ebibiina biriwo ebisobola okwaccommodatinga abantu abali kwenda okwesimbawo wabula nze ku nomination yange nakula verification najja babita mu signatures dange na buli kimu olunaku olw'okwewandiisa najja bujje kutuukiriza nti bamaze okunominatinga nga system yabaire waneidinda in fact abantu batubisiisa bulungi ku lwange tyafunye mu buzibu bwona era bankuba okujja okwewandiisa ssaawa 3 dajja okutuuka ssaawa 3 nga nze ntuuse bampandiisa naavaayo. Okay. Yes, sir. Ekintu kyakutambulira bulungi. Kyantambulire bulungi. Kale. Tenda akuwanviye ino. Bano ole yali mukaluke NRM ya wangula. Candidate 27. Mwamisiza nkaye kutegeera oba ino option jajo olowoozaako. Namwase TD gwaye kuwagira yali mu NRM yena. At least TD kunti balina kwemize eyo. Iwe ecological muzia presidential candidate wonani. Neyanziza wetwalinga tuli kunonya goyenda okola naye ndi awe munawona wangulange MP ecological party ategere ebidubo byo iwe opposition no kwenda na Uganda amutegere. Neyanziza Mami Grace Mwesigwa amazima gali nti nze president wange w'ekibiina ni Alhaji Muhammad Nsereko twaja okwewandiisa batulemesa wamala otulemesa mu kwewandiisa twafuna mu obuzibu twabunanga batutiire kubanga omusada gotogera kwa Alhaji Muhammad Nsereko musada mugezi ezira muntu gwe basinga kutya nga president wange tulemesa okuwandiika bakaba bati emikono tijiri kutuuka aye ate nga emikono twatwala emitwalo 86 batulemesa bakaba tijiweze tuli kubulaka emikono 13 twatwala abantu abasuika 13 ekyo kyalima so kyali kumbuza ekya presidential candidate gwenje okuwagira ekyo tujja kiteesa ku ng'ekibiina kubanga ndi mukama waife yatukoba tulida kutya matutese
obwire bugire tujja mu kalulu obwire bugire ze president wange gwe nali mpagira yali ni Muhammad Nsereko saawa dino tisobola kukidipeitinga kumpe wote nja kuwagira sandiso wabula ekintu kiri kiranti nketegereza ani omutufu gwenje okola ki era mukasera katono ino tunajja okutuka okutandika campaign ku 10 ndakola announcement entufu nti bana nze ono gwendi kuwagira. Okay. Yes. Kale webale ino isiko olwokubanga osobwera okulwanagana n'ekibuuzo ekyo nkiza muna bulungi tulwanagana no. Kale sebo town joined constituency joined okuchikire ya Jinja South West. Yes. Ni kudimu town yadogerwako ndandibedi kulankula ine speed oba constituency kubanga dina potential eyokubanga da attracting investment. Yes. N'okutaawa emirimu ekibuzo kiri nti strategies kidoli kuidanado oba miwatwa ki gyokwidanajo ku attracting investment n'okugundawo emirimu mu Jinja South West. Neyanziza ino Mwami Grace Mwesigwa nze ndi mwana muzaale wa Mwidinda banzalira walukuba onalinga ndi muto ene dakika isatu kwekyo kwibiri natwali twidi bulungi ino nga Jinja was an industrial town by then nga factories daliwo ningi bamama baife ni baba baife bakolanga aye enkola ya government yaliwo factories ezisinga ni industries ezisinga da kurapsinga era abantu abasinga balowooza nti factories zidiriwo ni industries zidiriwo aye babalya kunediriyo wono omwami ono owenjeru bakwata aidinda tuzimbye amakolero wabula Jinja South West amazima gali nti nze nja kulingira ino ku entrepreneurship no creatinga we emirimu abavubuka bangi bazira mirimo abasomye n'abatasomye wabula obukulembeze betubalina mu Jinja South West tibakoze kinene ino kuyamba abavubuka bazira mirimo kyobona nijja kugundawo okutaawo emirimu emitontono emisamusa mugitagisa capital omutono abantu basobola okola ki okwekozesa kubanga wetubanga tulingire ku kintu kino kya entrepreneurship nti omuntu ateeka okutaawo embere y'okwekozesa omuntu okuba creative okutaawo projects entontono abantu basobola okola ki okukola ekyokubiri ensoma yaife nerese ino obuzibu nti abantu basomaye nga bazira ki mirimo wona lindogera ni president wange Alhaji Muhammad Nsereko yankoba nti ekintu kyosokota akaisira n'okukola skilling omuntu abenga tugundula abavubuka baife okubanga batandika okola emirimu egy'omu mutwe abantu aba plumbing tubegese era ekyo kiri kutandika president candidate president was a mandate buti azira mandate about papers irako azira mandate about paper ekyo tikirobera ife ekola obanga nze mbaire tiri MP ayenga nsobereze eno kuba kunive namba buti wano wena atuka mu office kansoke kutegeza Grace Mwesigwa nti okubutaba ku ballot paper tikirobera kuba na ndowooza kubanga ife tuli kujja mu parliament tujja kutuusa ebiduubo ebyo twetaaga okuta mu nkola so ekyo kitakweraliikiriza nti okwa-attracting aba investors ekyo kyetaaga muntu mugezi kubanga buti mpegano olingira nga Alhaji Muhammad Nsereko musada ali connected bulungi ino kitakusumbwa na birowoozo kulowooza nti wakubanga tibamuta ku ballot paper nti tusobola kubisaawo biduubo byaife ebiduubo byaife n'abantu bebajja okumpa aba Jinja South West n'ebizibu by'endinga bibali kubitamu byejja kutabalinga parliament ate ekyo kindi tikyetaagisa nti nsooke nje mu parliament memale eri ebintu ebindi oludde bitandise okolaku era twamaze okufuna ekifo kuba tujja okuta abaana bana abatasomye batandika okubagundula. Ivan Isiko, Jinja South West. Yes. Bishop Alex